Daku ekutusibwako Chapa General Enterprises mchikuba ku Rafiki Building eduka namba 3 abakutusako Prestige Margarine Nala Instant Noodles Lanzo Bathing Soap omusawo w'ensusu z'ab'omu makago Jama Soap sabuni ow'ekitole asinga ensangi zino Toast Detergent sabuni w'obuwunga ayoza n'atukuliza omulwoza lumu lwokka ate n'aleka akawuwa akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna anti tali mu masavu galeeta mugejjo kasuku tiri chapa mandashi chapa glycerin n'ekibiriti kya Solio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ta'ala ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Omulungi gwetukedde naawe ku Leta TV kiriza ntandike naawe nkwebaze olw'okukkiriza ne tubanga tukedde ffenna programu eno Daku. Programu Daku ebeerawo wano mu kisiibo kyonna twasalawo keeranga wano naawe inshallah tusobole okutambuligana. Twagala nnyo oberenga olya Daku eyo ey'omubiri, that is ng'olya emmere gy'olya ebyokulya bye wategese beerawo ng'obirya tewali buzibu, naye ate ne Daku ey'omwoyo yeetaagisa lyanga bw'owuliriza weetegeke eyo kubanga Daku yo etambula bulungi ey'ebyokulya nga ne Daku eno ey'ebigambo naye bwekutuulamu oba olyawo tusobole okubanga tubeera abaddu abalungi wakati waffe ne Katonda. Program Daku wano ku Leta TV buli buli ku makya essaawa zino zennyini tukeerera wano bwe tutyo tugende maaso n'okukola naye tukola ffekka tukwane bannaffe abachapa General Enterprises Uganda Limited basiŋŋanibwa mu kikuba awo wewali amaka gaabwe amakulu ate gwe omusiibi bannaffe abachapa beetaagira ddala kubanga byonna kumpi bye balina obyetaaga okutangira ddala ku ggwe ategekera abasiibi chapati oba zafutaali oba eza Daku simanyi bw'ogenda zikanda ziveeyo nga tokozeseza Prestige Margarine siyajo omulungi akyasinze omuteeka mu ŋŋano n'oggwago akanda n'oyanguyirizibwa ate n'abaana alya byokanze nabo ne babanga mwana wattu bafuna obuwoomu bafuna n'obwangu mu kubanga bakuyambako. Kale bwe bannaffe abachapa abakutusako siyajo oyo naye nga tusiyajo oyo Prestige Margarine tumusiiga ne ku migaati abasinga omugi omumanyidde awo okumusiiga ku migaati kubanga akola bulungi ajjayo bulungi ekigambo ky'omugaati manyi bulungi nti gwakedde ku makya olina omugaati gwo gwantake ogugjeyo awo kati wosigako siyajo waffe Prestige Margarine Daku n'ogiyitamu nga ddala ogiyiseemu weebale kubanga okkiriza n'owagira bannaffe abachapa nkusaba ogende mu maaso n'okubawagira nkugambye buli wogula Prestige Margarine obeera omaze okubawagira ate era buli wogula omuzigo gwaffe gwonna ogwa kasuku ogwa ttiri obeera otuwagidde bulungi era nga bw'osalawo n'ogaa nti kangule ne sabbuuni waabwe owa Jama obeera otuwagidde bulungi gattako sabbuuni waffe anaaba owa Lanzo naye era obeera otuwagidde bulungi jangu sabbuuni waffe ow'obuwunga owa Tosi oyo naye obeera otuwagidde bulungi nabadde nva wange ejjo ku makya ne baŋŋamba nti aseeka Tosi nno yawe erabire kawungeezi omugula naye nange olwaleero Mungu akkirize nja kuddayo n'ekiveera kya Tosi ekyo kubanga nze ngula ekiveera ekyo kilo 5 nenziteekayo ne zibeerayo naye naawe era osobola okigula kuba si wa bbeeyi nnyo kasita ogenda n'ogula sabbuuni mulungi ate si wa bbeeyi. Nagamba nze byange saagala nnyo byakuwaana buwaanyi naye njagala okwogera reality okozesa ekintu nga byonna kugambye byogenda okukisiŋŋaanamu naye si byokka ne butowali Nissan bannaffe abachapa bamutusaano katale naye mwettanire kale gwa omuwulu ali mu kulya Daku simanyi Daku yogiri otya kutabankanya n'okeera n'okuma stoovu n'omala n'okola byonna omenyekera bwereere. Bannaffe abachapa bakutuusaako Nala Instant Noodles ezo nyangu nnyo kusula n'amazzi gaago kya mu flasika okeere ku makya ozisuulemu awo mu kabawulo oyumu amazzi ago eddakiika 5 obeera omaze okufuna ekyokulya ate zirimu ne kali ka chicken flavor okayiwamu n'obanga alya ng'owulira ng'omuli enkoko. Kale wano nkutegeereza nti bannaffe abachapa baatuuka dda ku maduuka gonna agakuliraanye ne bwoba toze mu kikuubo naddala gwayagala akamu amaduuka gonna agakuliraanye bannaffe abachapa be bali baatuuka dda gwe tuukawo bagambe njagala products za chapa ojja kuba ozifuna mu bujjuvu wabula ate gwayagala ogula mu bungi gwe njagala ojje mu kikuubo bw'oba oyagala gula mu bungi gwe mutuufu okujja mu kikuubo ku lwaki kubanga kikuyambako buli wojja mu kikuubo tukuguliza ku bbeeyi ddala ey'obusuubuzi naye waba ogenza okutunda ate era osigala ofunako si kye kyokka bw'oba ozze mu kikuubo n'ogula ng'oguze mu bungi ddala kyetuyambako kubanga tubikutambuliza ne tubituusiza ddala awo wennyini w'okolera. Njagala okusembayo ambajjukiriza nti twaleese sabuni ompya katale bamuyita classic owobuwunga classic lavender tumwina ne muti sabuni wa classic omulaba tolowooza nti yeffe era naye woba omuguze
oba otambudde bulungi naffe. Bannaffe abacapa General Enterprises Limited bali mu Kikuuba awo nkugambye wali amakaaga awamakulu kuggwa ayagala okugula mu bungi. Naye genda ku maduuka gonna akuliraanye bwe tuli twatuuka dda ojja kuba otufuna mu bujjuvu. Program Daako ndi ne Sheikh Hudhaifa Ahmad Mutebi omwana wa Beene asobola wano kumpi Kabalagala era waava najja wano ne tukola programu eno. Olwaleero njagadde mbabuulire gy'asula abasula ku luguudo mumusiŋŋaane mumuwubireko mumuwe ku salaamu kubanga manye ebigambo byabagamba bibagasa bibazimba kubanga bigambo bya Katonda. Sheikh Hudhaifa. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Kabalagala ikajomanyi. Sio sio kajemanyi. Wande njogedde wano kumpi wovudde olwaleero. Naye oba oyagala ne walala njogereyo. Ye Sheikh Hudhaifa Ahmad Mutebi mwana wa Beene njagala kumusaba akkirize akumbuulizeeko ate then tuyingire mu program butereevu tubenga tuganyulwa mu bigambo bye. Naam Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mulabi waffe ku Delta TV wa program Daako tukuyozaayoza okubanga otambulidde ddala ne capa ate n'otambula ne programu ate n'otambula bulungi nnyo n'omwezi gwaffe guno ogwa Ramadhaani. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe empeera yaabo gye yategeka eyabalidde Daako nga tagikendeezezzaamu ate ajongeremu bwongezi omulungi Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika inda Allahi yasir. Ekyo bwe kituukewa Allah subhanahu wa ta'ala kiba kitono nnyo 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 nnyo. Naam Sheikh. Noza nkakasa naawe woli waali yatuuse dda ali fresh okubanga ayogera ebigambo byagenda kutugamba mu programu eno ya Daako. Kale we nkusabira akakalamu n'olupapula bisembeze oba oli awo twongere okubanga tuganyulwa mu bigambo by'omusomesa waffe. Sheikh Hudhaifa. Naam Sheikh. Ramadhaani agenda. Ramadhaani agenze. Ramadhaani agenda naye wakati mu kubanga Ramadhaani agenda njagala omulabi ono ali naffe olwaleero twongere okusiiga ekifaananyi naddala ku kiro ekisenganibwa mu zino ennaku mwatugamba nti Laylatul Qadri ebeerawo mwezi gwa Ramadhaani ate era ne mutugamba nti si Ramadhaani yenna ebeerawo mu 10 erisembayo mwezi gwa Ramadhaani. Nsuubira nga letulimu 10 lino omuntu mwaniriza Laylatul Qadri nsaba ogimutegeeze Laylatul Qadri yo nga yo. Ekigambo ekyo Laylatul Qadri kitegeeza ki? Asobole okukifuna amakulu ate era omuntu ono atulaba ayongere oba oli awo okumanya nti Laylatul Qadri eno nteekeddwa kukoleramu ABCD okubanga njiganyulwamu. Bismillah. Laylatul Qadri nsobi nnene omuntu ali mu biro bino tamanyi kyeki. Kisoboka munnange okubanga tamanyi. Simunenya naye ngambye ensobi. Okay. Nsobi nnene okubanga Allah subhanahu wa ta'ala akuleese n'otindigga ennaku 2 gonna 23 24 n'oba nga tomanyi Laylatul Qadri kyeki obeera weeryazaamaanyiza kuba Delta TV efuddeyo okugezaako okusomesa n'okulambikira Laylatul Qadri kyeki. Naye biikhtisaar kiro kya mukisa. Man hurima khayraha faqad hurim. Allah subhanahu wa ta'ala gwamye obulungi bwakyo abeera amummye ebirungi bingi. Ojjukira mu programu zaffe eziyise twayogera ekigambo ne tugamba nti si buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala bw'aleseewo n'asangibwawo Ramadan Allah n'amugya mu Ramadan ennaku 2 ezisooka n'amuleeta mu biro bine 10 ebisembayo
nti amwagala nnyo. Kubanga abantu ababi bawangalira ku ala wajhi al-ard ku mugo gw'ensi ne bamalako ebbanga eddene, naye Allahu subhanahu wa ta'ala n'abaleka. Naye buli Allahu subhanahu wa ta'ala gwasanzaawo ebiro bino abeera amwagaliza, abeera amwagaliza birungi. Kati kiba gyali okubeera nga naye yeeyagaliza, kuba osobola okwagaliza embuzi okunywa amazzi n'ogitwala n'okugitwala emugga, naye yo neegamba nti sigenda kukola ki, sijja kuganywa. Oba ogenda kukola ki? Tewali. Oba ogenda kukola ki? Tewali. Kati mu buufu obwo Allahu subhanahu wa ta'ala atwagaliza. Naye mu byatwagaliza kwe kubanga tubeerawo mu kiro kya Laylatul Qadri. Laylatul Qadri yafuna sharafu ne qimma okubanga Allahu subhanahu wa ta'ala yassizaamu Qur'an. Laylatul Qadri yafuka ya kitiibwa okubanga Allahu subhanahu wa ta'ala yassizaamu ki? Ekitabo kya Qur'an. Qur'an kalamullah, bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, munazzal ala nabiyyihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah yabisa ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biwasitati Jibril alayhi salam, ng'akozesa Jibrilu. Hudan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna, amajinni, abantu, emiti, ebisolo. Gwe weerabidde nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba ng'alayira Allahu subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wallahi nali mmanye mu Makka kana yusallim alayya, lyali limpaki, lyali lintoolera salaamu, assalaamu alayka ya rasulallah, hudan lil alamin. Allahu subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yatuma Jibril, n'abeera nga lumu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali ayimiridde ku Uhud ng'aliko ye ne Bakari ne Umar n'abasahaba ne libeera nga lyasanyuka, naye mu kuyuuguuma okwo kungi Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ayogera n'ejjinja nga uthbutu Uhud fa innama alayka nabiy was-siddiq wa-shahidan. Uthbut, kakkana, essanyu ly'otulaze lituuse. Mazima ddala ku ggwe kuliko nabbi, kuliko omwogezi w'amazima, kuliko n'abajulizi babiri ku ggwe. Tugezaako kulambulula ki? Tugezaako kulambulula kigambo kya Qur'an ne Laylatul Qadri eno. Ursila rahmatan lil alamin. Tulabe ku ebyo bye tulowooza nti tebiina bulamu ng'amayinja, emiti. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalina omuti we yagenda mu kusuubula kwa Khadija Shami ng'ali ne Maisara. Omuti ogwo buli lwe yagendanga okwebakamu nga gumubika. Ursila rahmatan lil alamin. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lumu yali atambula mu nsozi n'abeera nga yasanga hunter
omuyizzi naye omuyizzi oyo ng'akutte cab engabi ng'akutte ekika naye mu kubanga akutte engabi ng'agisibidde wali nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yajja ng'ayitawo engabi n'emutunuulira n'emugamba mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala gwe gwensigazza oluvannyuma lwa Allah omusajja nkutte nvudde ewaka nga nzize kunoonya kyakulya ky'abaana bange nzireyo mbayonse subhanallah naye ankutte abaana balinze tebamanyi embeera gye ndimu tunuulira embeera eyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'alinda omusajja ono omuyizzi okubeera nga ayogerako naye ku nsonga za kagabi omuyizzi bwe yakomawo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba engabi eno erina okusaba kwesaba esaba ogite egende yonsa abaana baayo oluyonso olusembayo olusiibula ekomewo ogitwale omuyizzi n'agamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wali olabyewo engabi gye bakutte ne bagita nekomawo rahmatan lilalamin nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba engabi ona nti nja kudda n'agamba omusajja beera ng'okwata nze mu kifo kyayo bw'etadde obeere nga nze g'okola ki gw'otwalamu olw'okuba nti omusajja ono yalabanga ebigambo tebitegerekeka bulungi bw'atunula eno ew'engabi abaako byayogera ate bw'akomawo eno abaako byayogera eby'engabi tabitegeera n'agala naye waayi kankiweeyo omukisa n'ata akagabi era nekapasuka nekanuka nekagenda ebbanga litambula abaali awo agenda okulaba enfuufu ng'esituse mu bbanga akagabi nekajja nekatuuka ewa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekamukoona bwe kati nekamukoona nekamugamba ya Rasulallah nkomyewo nakagamba ng'oyanguye okusinziira ku distance gye waŋŋambye eriwo n'abaana b'obadde ogenda okuyonsa okakasa bayonse akagabi nekagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti munnange tebaana tebasobodde kuyonka nti ate ogubadde nti abaana kasita mbagambye nti nze olugenda lw'eŋŋenda sigenda kudda nfuuse riziki yaani ya muntu mulala naye okulaba nga nkomyewo okubayonsa oluyonsa luno ndeseeyo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okubeera nga annyimiriddewo vaman musingo gwange engabi ento zino ne zigamba ya Rasulallah ife maama fe tuyonke nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam musibe ali eri musibe olaba kijja abaana ne beeziizaako amata ga maama waabwe ne babeera nga bamugamba ddayo ewa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abeere nga ateebwa ffe tujja kubeerawo inshallah n'obulamu bwaffe mpolampola omusajja bwe yalaba alhiwar baina nabii sallallahu alayhi wasallam n'akagabi kano wakati wa nabbi n'engabi yakkiriza n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nkakasa nti mazima ddala oli mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala era nkakasa nti Katonda yakutuma ng'oli wa kisa eri ebitonde byonna ebyokulabirako bingi Sheikh Ashraf lwaki ebigambo ebyo mbireese
omwana Adamu ali mu kiro kino ategeera obukulu bw'ekyo ekyakka. Ekyakka tukiserebuletinga on an annual basis. Allah subhanahu wa ta'ala ikhtara layla, Allah yalonda ekiro ne kibeera nga ebyaliwo byaliwo naye ne kibeera kitundu ebyaliwo byaliwo kubanga Qur'ani yakka. Qur'ani yakka Sheikh butereevu era weeri tugirina kati olw'okuba nti sharaful Qur'an ekitiibwa kya Qur'ani kyava wa Katonda omulungi, ekiro kino omwakolebwa ebintu ebyo kirina okubeera nga kya ttendo era kirisigala nga kya bbeeyi. butereevu nga bwe mutugamba, nga bwe tukola, nga bwe tujaganya amazaalibwa ga Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kituufu yazaalibwa naye olunaku lwe yazaalibwa terusobola kubanga nnaku ndala. Ekyo kituufu. Kaakati Laylatul Qadri eyasooka yali ki? Emu. Era mu kubanga yali emu ebyakolebwamu byakolebwa. butereevu Nuzulul Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala nasache nasa Qur'ani tugirina, era omuntu yenna agezaako okwongeramu oba okukendeezaamu tumugamba nti awo wooyitidde wafu. Eyo dhumma si fataha, nga takyusizza nyukuta wabula ng'akyusizza mpeerezi. Ebyo byakka ntegerekeka bulungi nnyo. Kaakati urusila rahmatan lil alamin, olw'okuba nti kisa eri ebitonde byonna, ekiro kino kyasigalawo. Ekiro kyasigalawo okubeera nga tujjukira ihya sunnatullah, sunna ya Katonda Allah subhanahu wa ta'ala eri ennaku ze ez'enjawulo n'ebiro eby'enjawulo. Kwe kubeera nga bisigala naffe. Ntegerekeka. They become part of us. Bitya tunuulira kissa ya Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam mu kiseera we yali ayina n'okusalira omwana we. Okutuusa saawa zino abagenda e Makka babagamba nti musale, lwakubanga waaliwo olunaku nga Allahu subhanahu wa ta'ala alagidde wabeewa asalibwa, naye nga asalibwa mukwano gwe, asala mukwano gwe. Kati olw'okuba nti ebyo byonna byali mu lunaku olwo, Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti olunaku lugenda kutambula ne umma ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Era emikolo gya hijja ne gibeera nga giva ku lunaku olwo n'ebirala n'ebirala. Ekiro kya Laylatul Qadri ne kifuuka kitundu ku bulamu bwaffe nga tulina okukinoonya. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabeera nga yatandika itikaafu ye mu nnaku 2 zino eza wakati. Zigenda okuggwako ennaku 2, malayika Jibril alayhi salatu wassalamu najja n'amugamba nti kyonoonya kikyaliwa kikyali mu maaso, era n'anyiikira. Naye ekiro kino bwe kiba nga kizze, obumu ku bubonero bwakyo layila mushrika, kiro kibeera ne light ate nga teri mwezi. Togenda kuntiisooza tekyayise
kubanga niyange yarabye ku kifaanaganako bwe kityo. Nange ndi mu kutya naye tetulina kuggwamu maanyi. Tugume. Toyinza kuŋŋamba nti kyayise ng'olunaku lwabirimu omwenda terunnaba. Olwo ffenna tujja kuba tumaze okukakasa nti kyakoze ki? Kyayise. Naye essaawa zino buli tunula waggulu ojja kulaba eggulu eryo nga liri light mu budde obw'ekiro nga n'emmunyeenye entono ez'enjawulo osobola okuziraba. Kituufu. Bamalayika Sheikh baatondebwa mu ki? Mutugamba kitangaala. Kitangaala. Kaakati olw'okuba nti yanziruun ate nga emmunyeenye zino zo okukolebwa kwazo zirupinga ku light. Ntegerekeka okubeera nga zirabika zirupinga ku ki? Ku light. N'emmunyeenye entono ebeera erabika olwa obungi bw'abamalayika ne light eyo. Ntegerekese bulungi nnyo. Olwa light eyo n'okuvaayo kw'abamalayika aba ekiro ekyo kibeera kitangaavu. Layila mushrika. Kibeera ne light eyo ey'enjawulo. Kiro kibeera kya mirembe. Salaamu. Ekiro kibeera kya mirembe eri ggwe nti oyinza n'okutuuka ekiseera nga toyagala kwebikka. Olwa emirembe gyaki? Gy'ekiro. Tolina bbugumu, tolina mpewo. Salaamun hiya. Tekyayise. Salaamun hiya. Kya mirembe. Wakati abamu oyinza okutumalamu amaanyi okusinziira ku byonyonyola tulina nga babirabyeko. Gwayinza otugamba nti biyinza okudda oba naye nga okusinziira ku bye tulaba tufunamu okweraliikirira. Abamanyi baffe balina ensonga lwaki tebaalondamu ne bakugamba nti al-ashri al-awaakhir ne baleeta 10. Era obulungi obuli mu 10 lino erisembayo bungi. Sirina gwe ngenda kumalamu maanyi. Sirina gwe ngenda kugamba nti ekiro kyayise oba tekinnaba. Kubanga Sheikh ngezezzaako okutaabaa envaayo y'omwezi ennaku zino zonna ze twakayitamu ku makya. Ekituufu olunaku olw'abirimu lwali lwa njawulo. Sigamba nti yali Laylatul Qadr. Naye ekiro eky'abirimu kyali kiro kya njawulo nnyo. Ekiro eky'abirimu nakyo kyalina ebifaanana ekiro ky'abirimu naye ekiro ky'abirimu kyasinga eky'abirimu meka? 22. Ekiro eky'abirimu nakyo nga kya njawulo nnyo ate okusinga ku ky'abirimu meka? Okusinga ku ky'abirimu naye ng'ate tekituuka ku abirimu meka? Mulumu. Eyo personal analysis. Gwe ndaba ye ebintu nga babirabye. Bwegezezzaako. Naye tekitegeeza nti kyayise. Tekitegeeza nti kyayise. Kuba sinnategeera bya 25, tonnategeera bya 27, tonnategeera bya 29. Ebyo byonna tonnabakola ki? Tonnaba kubitegeera. Ate jjukira nti okusiiba kwaffe kuno ab'e Misiri baganda baffe n'ensi endala ezitaalabirawo mwezi olw'abirimu ewaffe ewaabwe luba lwabiri. Twabasooka okusiiba. 23 ewaabwe ziba 22. Kati kitegeeza nti tulina kunoonya ennaku zonna. Tulina kunoonya ennaku zonna.
kati bwe kibanga kiro kya mirembe amanyi baffe bagenda mu maaso ne batugamba nti temubaamu kukasukira shaitaani, temubaamu kolaki kukasukira shaitaani. Kiki kyetutegeeza n'ekyo? Emabega shaitaani zalina access ku ggulu nga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tebannamutuma. Mu kubanga zalina access zagendanga ne zinogolayo ebyama era mu kunogolayo ebyama ne zijja ne zibaako be zibuza. Ne kati tutera okukiraba lightening eyo kubakubibwa kwaki kwa shaitaani nga bazigoba. Naye fi laylatil qadri, mu kiro ekya laylatul qadri temubaamu mbeera efaanana bwetyo. Ate era mu kiro kya laylatul qadri ekyo tugambye nti temubaamu kasukira shaitaani, naye teweerabira nti kiba kya mirembe. Abamanyi boogera ebigambo bingi ku laylatul qadri na butya bw'oyinza okugitegeera. Ahyaanan esobola okubeera nga enkuba mu kiro kyaffe ekyo etonnya, kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lwe yabuulira basahaba be nti ekiro kyabadde, kwolwo yavunnama mu mazzi gaali gayitiridde nga galimukko ne ku ttosi, era nga athari ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ogiraba, kubanga Nabbi we yavunnamye ng'olabawo carpet then zaali misansa gyaki gya ntende era nga yeruufu, kati nga kyebateeka waggulu kyebateeka nawa ne wansi. Omutendo ogwo guyitamu eki enkuba, ate ne wansi osobola okubeera nga okolaki amazzi gakomawo. Kati mu kubeera nga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavunnama n'alabikirako obubonero obwo. Ekiro ekya-27 kirina ebigambo bingi sheekhe, kirina ebigambo bingi. Ebimu ku bigambo ebikiyimirizaawo kyekiro Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kye yalimu fi ghaari Hira'i. Allahu subhanahu wa ta'ala lwamusiza Ikra. Kyali kiro kyameka kya 27 Ramadhani. Ako si kabonero akenkukunala nti kyekiro okusinziira ku ngeri gy'onnyonnyoddemu. Wufi'a rahmatan lana, kuba Allah yali amaze okimugamba, naye bwe yakka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okuva mu muzimbo gwe ng'ajja okulaba basahaba, n'abeera nga yasanga basahaba nga balina we batategeeraganye ng'abantu. Obukuubagano naye nga balina we batategeeraganye ng'abantu, mu mbeera y'okuba nti baali banyiize Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agenda okunyingira mu njogerezeganya zaabwe bakkakkane, n'abagamba nti Allahu subhanahu wa ta'ala atuwadde ekiro era abadde akiŋŋambye, naye olw'okuba nti nsanze Huzaifa ne bazannya n'engo nga bali waggulu, nembeera nga neerabiziddwa farufi'a. Allahu subhanahu wa ta'ala n'akola ki? N'abeera nga aneerabiza olunaku mu tafsiri emu. Tafsiri endala abamu batugamba tekiriiyo. Farufi'a, Allah n'abeera nga akola ki?
alumwerabiza oba ng'akitwala alayhi salatu wassalam. Mu buufu obwo tuli mu nnaku zino ezisuubirwamu embeera eyo eya Laylatul Qadri. Biki omwanadamu bye yali badde akolera mu Laylatul Qadri? Awakulu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatuyigiriza edduwa, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Bw'obeera ng'oli omu okumusaba Allahu subhanahu wa ta'ala okubeera ng'atusonyiwa olusonyiwa olukulu, olusonyiwa olusooka ate olusembayo, nga bw'abeera atusonyiye ate abeere ng'asangula nawo footsteps z'ebyo bye tukola mu bitamusanyusa Allahu subhanahu wa ta'ala. N'ayogera hadithi endala Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba nti man qaama Laylatul Qadri, omuntu yenna ayimirira ekiro kya Laylatul Qadri, eyo sala imanan wa ihtisaba, ngakkiriza Allahu subhanahu wa ta'ala ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahu subhanahu wa ta'ala abeera nga agenda kumusonyiwa amazambi ge yakola oba ge yakulembeza okubeera ng'akola. Seka Ashrafu, Laylatul Qadri bw'ebeera ng'ema ng'abamalayika bazze batusabidde, saawa yakuddayo. Bwe baddayo ate tebaddayo there and then ku their destinations. Olunaku lwonna balumala wakati w'eggulu n'ensi nga banjuluzza ebiwawaatiro byabwe. Y'ensonga era byebimu ku nsonga lwaki olaba nti omusana guvaayo munafu era n'olunaku lubeera lwa mirembe. Nkutegeera bulungi. Kati ng'ozzaayo ku 21 bwe lwali buli ebigambo bya Sheikh Hudhaifa saagala bikumale mu maanyi kuba yalabika yakkiriza dda nti ekiro kyayita naye okusinziira ku byayogedde ate akyatuwa essuubi nti tutwaka tukyalina chansi esinkagana ekiro kya Laylatul Qadri mu biro ebiddako. Kale ebyo byonna ebiro ebisigaddeyo omwezi guno gwa Ramadan, kubiriza kwaffe gye muli kwe kubanga byonna tubikozesa bulungi, ebiro ebyo twongere okubeera abanyikivu mu byo. Tomanya tuyinza okuteeba omukisa ne tusingana ekiro ekyo ne twogera ne Katonda ebigambo, embeera yaffe ku nsi kuno ne ku nkomerero neebanga egenda kutereera. Bwe ntunuulira obudde bwange bwe nsigaza Sheikh Hudhaifa, nsigaza eddakiika 8. Nsigaza eddakiika 8, nsaba eddakiika 6 gwaba azikozesa, bw'onaaba ondekedde 2 kinaaba kinkoze bulungi okuyisaawo obubaka bwa bakama bange. Malayika ziri wakati w'ensi n'eggulu, zanjuluza ebiwawaatiro byazo. Bwe buba bugenda mu Salatul Asri ate ne ziddayo, zikonkona ku ggulu erisooka nga zisaba olukusokola ki okuyingira. Ne bazibuuza muvaawa nga muluddeyo, aga nti tubadde wansi eyo mu kiro ekigere. Aga amawulire ki ge musanze mu bantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam? Aga nti amawulire ge tulina, kad ghafara Allahu li ummati sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man qaama ghufira lahu. N'ebirala byonna ebitulaga nti Laylatul Qadr Allahu subhanahu wa ta'ala atusonyiwa. Eggulu erisooka bwe lifuna bishaara n'amawulire g'okubanga Allahu subhanahu wa ta'ala asonyiye abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, omulinze naawe, eggulu eryo sheekhi yahtaz, libeera nga ligugumuka
ne litendereza Allahu subhanahu wa ta'ala olutenderezo olutali lwa bulijjo. Eggulu eryokubiri ne liwulira bamalayika baba batuuka ku lyokumeka lyokubiri yaga nti abaayi kiki eggulu erisooka nga likankanye ne litendereza Allahu subhanahu wa ta'ala olutenderezo olutali lwa bulijjo. N'agamba nti kyowulidde ekyo tubadde wansi eyo kadi ummati sayidina Muhammad. Allahu subhanahu wa ta'ala asonyiye abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nalyo ne likola embeera y'emu n'eggulu eryokusatu n'eggulu eryokuna n'eggulu eryokutaano. Waggulu waliwo ejjana. Ejjana neewulira neetendereza Allahu subhanahu wa ta'ala olutendereza olutali lwa bulijjo. Kursiyu ya Allahu subhanahu wa ta'ala, wal kursi makanu wada oba kifo kye bateekako ebigere. Bw'otunuulira Namulondo babeera ne bye bateeka ki ebigere. Kaakati kursiyu twaligambye nti ku Namulondo we bateeka ki ebigere. Kati kursiyu ya Allahu subhanahu wa ta'ala neewulira neetendereza Allahu subhanahu wa ta'ala olutenderezo olutali lwa bulijjo. Wali kye neerabidde waliwo bahar masirat 700 aam etambulirwa emyaka emeka lusanvu. Kati bamalayika batuuse ku sidratul muntaha. Sidratul muntaha etendereza Allah, bahari ewulidde, kursi ya Allah ewulidde, arshur rahman neewulira neetendereza Allahu subhanahu wa ta'ala olutenderezo olutali lwa bulijjo. Allah n'agibuuza nti ng'otendereza olutenderezo olutali ki lwa bulijjo. N'egigamba ate nga Allahu subhanahu wa ta'ala amanyi. N'egigamba nti ya Rabbi, Allahu subhanahu wa ta'ala amawulire gantuuseeko nti osonyiye abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu kiro ekiyise. Allahu subhanahu wa ta'ala n'akoona mu sitampu nga asonyiye abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad. Obulungi obwo bwonna tebusaana kubeera nga bukuyitako. Obulungi obwo bwonna tebusaana kubeera nga butunuulira naliiso nafu, naye tulina kubeera nga tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala atuyambeko tubeere mu bantu abazuukuka ekiro, tubeere mu bantu abatayitibwako Laylatul Qadri. Obubaka obusembayo Sheikh Hudhaifa eri gwe tutambudde naye mu programu eno. Obubaka obusembayo eri omuddu abadde atugoberera, tokkiriza mu nnaku zino 10 oba ezisigaddeyo kubeera nga salatu subuhi kuyitako nga togisadde mu jama, ne salatu al-asri, ne salatu al-isha, ne tarawih. Ate tokkiriza obudde okukya nga tosomyemu ikhlaasu 3 ekitone ennyo eri omuddu omunafu, nedduwa obedda gye twogera Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abadde mukadde waffe, Sheikh waffe, abamu mutabani wammwe, abalala taata wammwe nga Addasi. Ono abeera taata wo ddala. Kale mu kifaananyi ekyo ade Sheikh Hudhaifa Ahmad Mutebi, omwana wa Beene gwetambudde naye olwaleero mu programu eno yaddaku nkakasa ebigambo byayogedde ku kiro ekya Laylatul Qadri obifunyemu bulungi nnyo nnyini ddala. Ntegeddeko nti Sheikh Abdul Malik Mudde kwali ku lutimbe, njagala okubanga naye muweereza obubaka obw'enjawulo. Kiro kya Laylatul Qadri sebo simanyi wakoze otya, naye kusabira birungi byereere Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusabako n'okuwanjagaako. N'olwaleero nkoze ne muto wange Frejo Kalisa yali ku kamera, ate nze Matova Ashraf bazanya nengo ku Radio TV yonna wamu ne banafa bachapa General Enterprises Limited. Nzikiriza nkwagalize olunaku olulungi na buli mwaka obeere mu bulamu obweyagaza
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daku ekutusibwako. Chapa General Enterprises Muchikoba ku Rafiki Building eduka namba 3 abakutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makago, Jama Soap, sabuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toss Detergent, sabuni w'obuwunga ayoza n'atukuliza omulwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwa kalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo. Kasuku Tiri, Chapa Mandasi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio.